Alien Skin kyakoze munnanga ate abavubuka wali abawadde ssente naye muganda wange balwanaganye buli omu ng'ayagala azifune yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagako munnanga ate ku Palaso ate nga omuvubuka munnanga ate ow'ebicupuli akwatiddwa naye muganda wange labika ndowooza awunze kubanga n'omuwendo gw'ebicupuli takyagumanyi yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Bampita Geminati nsinziira ku Geminati Yugi kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo nga bwe mbadde nkutandisizza nti nno Alien Skin avuddemu munnanga ate mu mmotoka wali katono nnyo n'asooka munnange n'awaakokko actually ku bavubuka awo munnanga ate akasente awo naye muganda wange abavubuka balwanidde ssente yonna gye biggweredde nga bwongezaako okulaba. Kw'ossa n'ako akatambi nno abawagizi be babadde munnange bamusanyukidde okubeera nga bamulabako somewhere gy'abadde munnange ate atambuliddeko. Byebyo nno munnanga ate ebigenze mu maaso ku muyimbi munnanga ate Alien. Kankwongereyoko wali katono jjukira nti nkugambye nti omuvubuka ebicupuli oh my god kakati nno omuvubuka akiguddekoko wali bannange akwatiddwa naye omanyi okubeera nga n'omuwendo munnanga ate ogw'ebicupuli takyagumanyi. Omusajja ono gw'olaba akwatiddwa n'ebicupuli bya sente meka ezo ssebo yeefuula tamanyi Luganda basente zo wewe ena etano mukaaga musanvu munana mwenda kumi na gumu kumi n'ebiri kumi n'esatu era byebyo bye mbadde mubikolerawa ekiri kyebayuzizza kyakumeka waliwo yabinsibyawo yabikusibye wabadde na sente meka waliwo yabinsibye yabikusibye wabadde na sente meka kati enamu ze wakakolako ziriwa olimba enamu ze wakakolako ziriwa alina okuba nga ine enamu ze obadde otandikidde ku muzeeyi sewo ogenda ogaba ebicupa ndowooza olaba kiyama Weebityo nno munnanga ate we bitambudde mu katambi ako kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Kankwongereyoko wali omuyimbi munnanga ate Palaso nno ayagala nnyo munnange kye bayita abaana. Palaso ebiseera ebisinga atera nnyo okubeera munnanga ate n'abaana. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako abaddekoko ku ssomero erimu naye bambi alina engeri gy'abadde alaga munnanga ate nga bw'ogeza ku munnanga ate okulaga bambi nti omwana omuwadde munnanga ate taayimu yo nga bw'ogezaako okulaba agezezza ku munnanga ate okubeera nga musitula wali.
nako kabadde kafuuse ettabbu ye muyimbi munnange ate Pallaso leero bwe nti munnange ate bwe muceekinzeeko nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala